Mukama mulungi, ennaku zonna Mukama mulungi. Njagala okukulisa ekiro wasuze otya mukwano gwange gwe awuliriza omulimu gw'enjiri oba missionary report buli sabbiiti ku makya. Mukama afaayo nnyo gye tuli, kale tumukwase ebyo byonna ebitususseeko mu bulamu bwaffe bw'ayogera Mukama waffe. Mukwano, tofa na migugu, gisuule wansi w'ebigere bya Yesu akulendiridde. Zo ennaku z'omwezi ziri 16 omwezi ogwokutaano 2026. Omulimu gw'enjiri gwa sabbiiti ya leero guvudde mu nsi eya Kenya. Guliko omutwe ogugamba okubeerawo ku lwa Katonda, era nga kukwata ku kaana akato akawala ka Mary. Awo nno nze Mrs. Rita Nora Walungama naye ngukusunsulira nkusaba oguwulirize. Emboozi ya leero ekwata ku kawala akato Mary nga katottola okubeerawo kwako ku lwa Katonda. Omwana omuwala ono Mary yazaalibwa nga kiggala mu nsi eya Kenya. Ebyembi bazadde be bombi baafa ng'akyali muto ddala, naye yafuna omukisa kojjaawe n'amukuza. Kojja wa Mary yayagala nnyo bambi Maria okusoma. Kale bwe yatuuka mu myaka egy'okusoma, kojja yawataawata n'amutwala mu ssomero erya lukale, gamba erya gavumenti. Naye nga Mary atuuse mu ssomero, bambi teyategeera nga basomesa bye boogera na biki bye basomesa. Kino kyaleetera kojja okulumwa mu munda ye, era n'agezaako bambi okunoonya amasomero abaana bakiggala gye bayinza okusomera. Mariamu agamba kojja olw'okuba yali ayagala nnyo asome, musajja wattu amasomero yagalaba ag'abakiggala, naye ng'ebisale bye baali basaba nga kojja yali tasobola kusasula ssente ezo. Yali musajja omulimi wa kasooli, nga ne kasooli gw'aba alimye bajjangamu obusente obwali buyinza okubayambako awaka nga n'oluusi tebubamala. Ebyokusoma bya Mary byatandika okugozaana nti yali tategeera bye basomesa eri mu masomero gali. Naye Mary agamba nti nno kojjaawe yali mwami Omuadventisiti, kale waliwo olukuŋŋaana, embaga y'olusiisira. Kojja teyerekanga Mary baagendanga naye. Maria agamba nga batuuse ku mbaga y'olusiisira, munnange waliwo omusumba eyamulaba n'ategeeza n'awa amagezi kojjaawe tewaaliwo essomero ly'abaana bakiggala, nga nalino lyali lya kisulo nga ly'aba Seventh Day Advent. Maria agamba kojjaawe yali awulira ebigambo bino musumba byamugamba, yalinga aloota, kubanga yali yayagala dda okutwala Mary mu ssomero bwe lityo. Maria agamba omusumba yabalagirira essomero gye lyali lisangibwa, naye ebyembi baakizuula nti baali babeera wala nnyo n'essomero we lyali. Nga nakiki ekyali kyetaagisa? Kyali kyetaagisa okufuna ssente okulituukako. Baali beetaaga ssente ez'okulinnya transport, bakozesanga baasi, kale ng'ensimbi teziriiwo. Naye okusinziira ku njagala jja kojja gye yayagala Maria bambi asome. Maria agamba kojja bwe badde ewaka yakuŋŋaanya bukasooli bwe yali alina era n'abutunda. Ng'abutunze, ssente ze basobola okuggyamu zaali zimala tikiti zokka eza baasi, nga byo eby'ensimbi singa babasaba ssente ez'okusasulazo baali tebazirina. Maria agamba kale olw'okuba abaali bamaze okufuna ensimbi ez'okusasula tikiti mu baasi, bwe batyo beeteeka mu lugendo okutuuka awali essomero lye baali babalagiridde, Mwattu Adventist School for Deaf Children.
Bebi ono Mariya agamba nti nga batuuse ku ssomero bannange omukulu w'essomero yabaaniriza, yasanyuka okubalaba era bw'atyo n'agambirawo kojja wa Mary nti no toweraliikirira bisale byonna, ffe twetaaga mwana. Amangu n'embiru omukulu w'essomero tatutte Mary mu kisulo omwagenda okusula n'abawala abalala. Mujjukire Mary alaba naye takola ki? Tawulira. Mary agamba yasanyuka era wano omukulu w'essomero n'amugamba omumwa ajja okusula nga okusoma kutandise. Kojja wa Mary agamba yalaba omukono gwa Mukama. Wali olabyeko omukono gwa Mukama gwampuliriza? Wawulira otya muli? Nze kyali kintuuseeko. Ate ekifo ky'okusanyuka nawulira nga amaziga geegazze. Nakuba enduulu nga ndabye omukono gwa Mukama. Mukama akyakola ebikulu si weewaawo. Mukwano gwange nkusaba tugwamu ssuubi eyo kaveeyo. Bannange sigenda kubalwisaayo, okusoma kwatandika. Mary agamba kojja weera yamutwala ku ssomero nti nga batuuse ku ssomero Mariya bannange yasibula kojja we era mangu nnyo ne yeesogga obulamu obupya. Mujjukire nti Mary alaba naye takola ki? Tawulira. Ebirungi abiraba. Mary agamba ng'atuuse ku ssomero ekintu kye yasinga okwagalayo yafuna emikwano emipya ate nabo nga bakiggala. Ekirala nti munnange baalyanga emmere ne bakuta ate kitali wakojja munnaye musajja watu yali bambi. Ekirala Mary agamba yayagala nnyo ebintu bye baayigirizanga ebikwata ku Katonda. Anti buli ku makya omusomesa yasookanga n'asomayo olunyiriri lwa Bayibuli nga tebannaba kutandika kusoma. N'olunyiriri lwe baasinganga okusoma lwali lusangibwa mu Yokaana 3:16. Kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Mariyamu agamba olunyiriri luno bannange lwamusiikuula emmeeme bannange, kubanga tebaalusomanga lunaku lumu, baalusomanga ebbanga eriwerako. Era mu bino Mariya agamba n'ayiga n'okusoma. Okumanya ayagala olunyiriri luno, Mariya agamba yasabanga n'omusomesa yabaalusomanga buli lunaku. Omwana muwala bambi agamba ekyokusoma ekyawandiikibwa kino buli lunaku omwaka ogutaali gumu ogutaali 2-3 munnange yatandika okufumiitiriza ku bulamu bwe era n'akitegeera nti byonna Katonda yabimutuusizzaako ye okusoma ye okubaawo. Kale bw'atyo Mary n'asalawo okwetwalira obulokozi era n'abatizibwa. Tugamba tutya? Mariya nga amaze okubatizibwa bannange yategeeza omukulu w'essomero nti ngenda kubeerawo ku lwa Katonda. Yamanya nti obulamu bwe aliwo ku lwa Katonda. Era leero Mary yaweza emyaka 13 nga yakasomera ku ssomero lino erya Mwatu Adventist School for Deaf Children emyaka 6. Mariya agamba okumanya Katonda amubeereddewo. Takyasoma kyawandiikibwa kiri kyokka tyategeka n'obubaka n'abuulira ku ssomero, mu kyaki y'essomero ne mu makanisa amalala gonna gye baba bamuyise. Njagala weebuuze gwawuliriza alina amatu, olina omuntu yenna gw'otegekera obubaka n'omubuulira ku kwagala kwa Katonda, oba oliisa mmeeme eyo gwe wekka? Wuliriza Mary agamba nti nno anyumirwa nnyo okubuulira ku Yesu nga bw'agenda okudda olunaku lwonna ebbanga ttono nnyo, era nga bw'ategeeza banne nti bw'ali baakomyewo bonna abatawulira bagenda kuddamu bawulire. Essuubi eryo lyategeeza banne bannange, gw'olina gw'ozzaamu essuubi. Mariya agamba
Tinewankubadde ye Kiggala naye ate munnange awulidde Yesu amulabyeko, yeebaza bwebaza abatandikawo essomero lya Mwattu Adventist School for Deaf Children mu Kenya. Mary yeebaza oyo yenna eyawaayo ekirabo kya Ssabbiiti e13 mu mwaka 2023 anti kye kyayamba essomero lino okutandikibwawo. Ekirabo ekyo kyayamba okugaziya ebisulo by'abawala n'abalenzi, kyayamba okuteekawo effumbiro ery'omulembe, kyayamba n'okubateerawo dayiningi mwe baliira emmere. Kale olw'omulimu omulungi ogwakolwa omwaka ogwo 2023 kati batusaba nate tibambi ate kooti eno baagala batandikewo essomero ddala Merisha Adventist Community Nursery School nga lino baagala lisomesa abaana ebikwata ku Katonda mu Kenya. Awo nze nno ate Ritanula Walungu nange nenjagala okukusaba bambi awo ku musitaleegwo ku baasaayo awali 13th birth bambi teweerabira okussaamu ekirabo. Tandika kati kooti enegenda okuggwako nga ekirabo kigwanira ddala. Kola egya Mukama naye akole egijo. Baagaliza Ssabbiiti ey'essanyu n'emirembe.